Alright, a very good afternoon, good morning, good night. Mazem tamwe na batulaba bana Flashlight online television. Twebaza omukama nti atwadde obulamu. Atwadde singa tugamba sifa abasinga okumanya ati sifa ate abasembayo. Nenga lwaki kya Katonda tuno kwetuli. Obudde obusinga tubuza febaani abakyali abalamu mu kaseera kano. Sifa abasanidde okubaawo naye nga waliwo ensonga lwaki omukama Katonda atuleseewo tukyali balamu. Ate n'okuweereza ensi yaffe. Obudde obusinga tugamba buli bw'olaba bakabona nga bazze mu media ate nga tumanyi bakagabukazi embeera y'ensi n'etambula nga balina okutambula kumanya waliwo ekitali kituufu mu nsi yaffe Uganda. Ate nabakabona tubeebaza nti ennaku zino edda olyanyanga ku Reverend namugamba Katonda akuwa omukisa enkya tokikola kati byayitawo mwetutuusa batulugunya era Reverend Sebo tukwaniza ku mukutu the Flashlight television. Reverend aina untold the story of his survival and how surviving apparently. Sijja kubeyogerera Reverend wali sabo yanjo yabatulaba abali ku online television esawaze. Katirukako. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya gange yenze Reverend Michael Beino Mugisha banji bemumanyi nga Reverend Kabona. Omuteste sebo ntwala okulamusa bannyinaze ab'amadiini gonna baganda bange ab'amadiini gonna n'emirimu gyonna gye mukola oba wa poliisi oba wa magye oba musawo oba munaddiini oba mulimi nkulamusa nnyo nnyo mu linnya erya kitaffe n'omwana ne mwoyo omutuukirivu. Amiina. Reverend taata soka nkukulisa omwaka nawe okukulika omwaka soka n'okukulisa nakoma kulaba ku mawulire nga kwezi alibwa ati negamba musajja amufuddeko lolo kubanga okyali mulamu kasera mwebala okutufaako naddala mmwe abajjayo obuyinike bwaffe. Kamera zino abantu bazirabanga ez'okuzannya naye kamera zino zituusa obwenkanya eri abantu abatasobola kweyogerera kuba amazima naddala ng'olwaleero obuwanguzi bwentuuseeko bubadde bwa kamera. Twagezaako eyo ebyaffe byonna ne bifa ne biggwawo naye nga tetufuna buyambi naye bwe twajja mu kamera era nawe ogambye wandaba mu kamera bwe twajja mu kamera ntwala okwebaza muganda wange Kwezi Robinson yakola omulimu munene nnyo n'anteeka mu kamera za Baba TV n'anteeka mu mawulire ag'empapula n'anteeka wonna mu social media. Amazima obwenkanya ne butandika okujja. Yakola omulimu munene era ensonga eyandeeta mu mawulire yali nsonga y'obulamu bwange okutulugunyizibwa. Kankuviireko emabega. Baganda bange bannyinaze yenze Reverend Michael Beino Mugisha Kabona bwe mwalaba ku mpapula z'amawulire bwe mwalaba ku TV zammwe eyakubibwa Diso we Wakiso Captain Ivan Saasira nga nkubira mu ofisi ya DPC ebiseera ebyo eyalimu baamuyitanga Fande Katulamu n'enkubibwa n'empisibwa bubi naye ng'ekinkubya kyali kifo kyange kibanja kyange kye nagula oluvannyuma lw'okuyigirizibwa omukulembeze w'eggwanga mu biseera bya COVID nti tutandike okugaziwa ebiseera ebyo yaleeta program oba yali yayiikanya kulimira kuyiikanya gwali musomo mulungi ate nze engeri gye nali nti ndi mukulembeze w'abantu ate nga nina abantu bendabirira nina ekitongole ky'abaana kye naggulawo kye ndabirira mabega awo bwe bankubira abaali abaana 39 kati baweza 45 nina okubawa school fees kubagulira ebitabo obujjanjabi okusula n'okulya. Kati president bwe yaleeta project eyo n'oba program eyo nendabanga kirungi nenga kangende nnimira abaana era project yange oba project yaffe yali etambudde bulungi. Abanakigwanyizi bwe bajjira ate ne baagala batwaleko ekifo kyaffe ekyo ne bannange kuba ekibanja ekyo kyali kinene. Kati mwe mwava okutukuba okutulurepinga okututema
okusenda ebyaffe, nyumba yange ne bagisenda ne bagisuula, ebisolo byange ne babirya, nali nnimye ennimiro zonna ne bazoonoona. Kati twajja nga twekubira enduulu, njagadde nkube short story kubanga byalikokko mu mawulire. Twekubira enduulu nga tetufuna kuyambibwa. Mu kiseera ekyo DPC eyaliwo mu kiseera ekyo e Wakiso division nankubira essimu zaali naku z'omwezi 19 gwali mwezi gwa kutaano nga mpita olwankubira lwa Sunday ampita ku Monday nzije mu ofiisi ye ng'olwo alaba ebintu bino bigenze byeyongera nga bitandise n'okugenda ku social media zino TikTok yani ebyo biTikTok ne yeekangamu nnyo kyava agamba nti Reverend jangu tusale amagezi engeri gye tulongoosaamu ensonga eno so nga nze simanyi nti yali ateeseteese oluwenda oluntulugunya era ennaku z'omwezi nga 2 lwali lunaku lwa Monday mwezi ogwokutaano 2024 n'abantu bange abatugunyizibwanga ne tugenda mu ofiisi ku division Wakiso. Bwe natuuka nenziramu ne mukubira essimu ne mugamba w'ekitiibwa ssebo ntuuse oba yali ansuubira ndowooza kujja bw'omu naye twali bangi twali tuwera ekyalo kyonna abantu 50. Twena ne tuyingira. Kati njagadde nzije story eno omuntu atulaba abuuze amanye yavaawa lwaki tuli wano leero. Yes. Kati munnange omusajja n'agamba jangu mu kugenda twagenda twalinga abantu nga 15 ne tuyingira mu ofiisi ne yeekanga nnyo n'alaba nga abantu bangi. Kaakati nze ne nsiŋŋaanamu Diso oyo nali simanyi nti Diso musajja munene muwanvu alinga mulaalo simanyi gwanga lye naye alinga ng'abalaalo muwanvu. Kati ne musiŋŋaanamu mwalimu n'omukyalo mulala yali atudde awo. Kati ne bagamba Reverend weeyongereko ne neeyongera mu maaso eri ku kisenge awasembera ddala. Nindowooza nga mu kiseera ekyo engeri gye tuli abangi neeyongera ne ntuukira ddala ku kisenge. Kaakati ne baggalawo. Bwe baggalawo kyava DPC agamba Fande Katuulamu kyava agamba nti mugenda kweyanjula. Kati eyali agenda okweyanjula naga nedda Reverend gwaba asooka. Ne ngamba ndowooza bampadde ekitiibwa engeri gye ndi Reverend bampadde ekitiibwa owaayo ebitiibwa biva eri Katonda. Muganda wange nali nakeeyanjula nakatandika okweyanjula nga nti amannya gange yenze Reverend Michael tekyaggwayo. Diso bwe nali simanyi mu kiseera ekyo omusajja omuwanvu n'abuuka nangwa mu bulago n'atandika okuŋŋunda agakonde nankuba nnyo era nakosebwako olukizi luno lw'emabega. Nagenda bantwala mu sikaani ne bagamba nkoseddwa era omugongo kati guntawaanya nnyo ndi ku maddagala n'omutonzi nga bw'annyambako. Kati nankuba. Kati mu kiseera ekyo mu kunkuba ne balaba ng'abantu bangi omwo ne babalagira bafulume. Bwe baafuluma nze ate ne baddamu ne banzigalira munda. Omusajja ono bwe yamala okunkuba ye afuluma n'agenda. Kati mu kavuyo ako akangi abantu banyolwa nnyo ne poliisi yennyini abaana b'oku poliisi bennyini ab'e Wakiso banyiiga ne bagamba tekisoboka kino kibi nnyo. Mu kiseera ekyo nali nitambuddeko n'abantu abakulu ne bavaamu omusajja omu n'akubira RPC we Kawempe biseera ebyo bambi eyali Kawempe n'amukubira n'amugamba nti ekiri e Wakiso ku division waliwo Reverend akubiddwa mu ofiisi ya DPC ate ali mu mbeera mbi. Ngenda kakugamba kano bw'oba tewakawulira tewakamanya. Omusajja ono yankuba ne ntandika okuva omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Diso ayakukuba ebikonde yankuba nenva mu nnyindo mu kamwa omusaayi ogutali mutono ne neeyonoonera n'okweyonoonera. Ekigambo ekyo oba okitegedde. Era ono RPC bwe yakuba essimu n'abagamba nti twalibwe mu ddwaliro ekyasookera ddala nalina okusooka bantaaseeko banzijeko engoye ze nali nyonoonye.
tuli ku untold story ya Reverend mbeera gyayitamu ebiseera ebyo. Kindly was you watching, share and subscribe, and really is akyali mu moment eyo yatulugunyizibwa yakubibwa. Just what to do, pray for him to be fine again asobole okuddako abeere owakabiga bulijjo. Untold story ya Reverend lwaki DPC yamukuba, lwaki diso bamukuba, lwaki bali bagala kumutta kina amasosa. Kati mukunkuba okwo bagamba mbu waliwo akamotoka oba kali UB oba UB ki kawishi akaali kateekateekeddwa awo mu lujja lwa poliisi kambuzeewo, naye olwokuba nti abantu baali bangi bwe baafuluma ne basinganawo abantu nga bangi baaswala. Kati kye baakola mbu akamotoka ko ne katambula ne kagenda. RPC n'ayongera okukakasa abantu abo njagala Reverend afune obwenkanya era Mukama amuwe omukisa. Bambi omusajja oyo ali ku CPS kati yali RPC we Kawempe. God bless you so much. Yafaayo nnyo bwe ntyo nempeebwa ebbaluwa ya poliisi ey'eddwaliro ne ntwalibwa mu ddwaliro ne nkolebwako. Omusajja eyankolako mu ddwaliro lya poliisi yantunuulira n'aŋŋamba nti mwanguyirize omusajja ono Reverend mumutwale mu ddwaliro, naye embeera mwali si nnungi n'akatono. Era ne ntwalibwa mu ddwaliro liri awo Masanafu awo oba Lubya awo, kubanga omuntu eyantwalayo yali abamanyi. Ne bankolako sikaani ne bankola biki, bwe yakantemera n'agamba nti enkizi yange ey'ensingo efunyeeko obuzibu. Bwe ntyo byeyankundanga oba yannyola n'ensingo saamanya. Kati ne banjijanjaba nembeera mu bulumi bwe butyo. Kati mu kiseera ekyo RDC yamanya ensonga yange n'agamba nedda, n'akola okunoonyereza kwonna, n'ampita ne ntwalibwayo mu ofiisi ye awo ku headquarters z'e Wakiso. Nagenda okutuuka ng'omusajja mwali eyankuba bwe namulabako nenkaaba amaziga, n'abantu be nali ngenze nabo bwe baamulaba ne bakaaba ne bagamba wuuno eyakubye Reverend waffe. Omusajja oyo yanswaza nnyo, yampisa bubi ddala, yankubira mu maaso g'abantu bange bempangaala nabo, bembuulira ekigambo, benzaamu amaanyi, yampisa bubi. Abaana bange bendabirira abo bamulekwa, yampisa bubi. Era amazima gennyini bwe bafulumiza ebbaluwa eno nti akwatibwe, ensi yonna yasanyuse nga bagamba obwenkanya. N'abapoliisi bennyini bo baŋŋambidde ddala, n'abo ekitongole eky'obulamuzi ababaddewo awo baga nti omusajja oyo yeeyisa bubi akwatibwe. Ekiwandiiko kino kye kino kigamba Chief Magistrate Court of Wakiso, criminal case, blah 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 blah. Captain Ivan Asasira Wende. Whereas attended is necessary to answer to the charges, assault, accusation, so basembyeyo nga bagamba wansi wano nga bagamba this summon has been issued on the application of procession. Omulamuzi magistrate n'asayininga ne stamp eri ey'amaanyi nekonebwamu gye batacupula. Awo tugenda tutuukawo ebintu ebiri mu ggwanga. Pulezidenti w'eggwanga aveeyo ku mulundi guno ndowooza abeko kyakola mu kyenjawulo, kubanga ate abantu bennyini ababe be bamwonoonera erinnya, sebo taata w'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga, abantu be bennyini be bakwonoonedde, kawukuumiza owulira eziri eyo wansi. Kati nga tugenda mu maaso bwe ntyo nenjanjabibwa ne tutandika emisango. Taata wange lwakuba empapula sizze nazo ntambudde. Abaganda bagamba tobwoya ne bukuggwa ku ntumbwe, nze ndowooza bwanguwako ku magumba. Nkyogere ntya abiishemwe Mukama wita siimwe, obwoya bukampwa amagulu. Omusajja nempaaba omusango fayiro nebula nebuzibwawo.
ekintu ekyasesa ensi fayiro okubula kwayo yamala omwezi mulamba ng'ebulidde wa Kiso police. RPC bwe yateekamu amaanyi n'ansindika ku PSU n'ensindika ku CID headquarters Kibuli, afande Magambo n'ateekamu amaanyi. Sebo taata afande Magambo mukama kuwa omukisa ddala, weebale nnyo, weebalire ddala. Fayiro baagisiŋŋaana ng'eri wansi w'emmeeza eya OCCID. Bambi mukyala oyo yabadde yakajja n'abuuza, eno si ye fayiro ya Reverand bulijjo gye munoonya? Ate ezze etya okubanga eri wano mugamba muginoonyeza omwezi mulamba, kyeŋŋamba bulijjo sijjaawo wano? N'agamba nedda, n'agiwandiikako n'agisindika e Kawempe ku region. Awo netandika okufuna obwenkanya. Awo fayiro netandika okutagala, negendako ewa DPP MPG, regional DPP MPG, netabukira eyo region DPP n'asaba nti yakikola bw'ati, yayogera bw'ati nti we are high profile people. DSO ne DPC bantu b'abantu, ate nange ndi muntu w'abantu. Since we are the leaders of the community, n'agamba nti tutabagane. Naye bwe yamuwandiikira okutabagana, oli yamunyoomoola n'agamba nti sisobola kujjayo eyo n'ebifiira eyo, nga tetumanyi kye yeesiga. Nga ye yeesiga nti teri yamukwatako, akuba bukubi, talina amuvunaana, teri amukwatako. Omukyalo oyo bambi mukama muwa omukisa, naye n'agamba tagenda bisobola. N'addamu n'agiwandiikako n'agamba nti egende ewa mukama we Mama Obodo, ye Ssabawaabi, ye Ssabawaabi wa government. Yes, Mama Obodo Workers House. Ne bwe yatuuka n'ampa State Anthony naye n'agiwandiikamu. Ebintu no bye nkugamba taata wange si bya lunaku lumu, si bya mwezi gumu. Okuva omwezi ogwokutaano ntagadde mu lulimi Oluganda, ntambudde. Ojja n'wagamba nti leero office taliyo, ate kakati ali mu meeting, n'oddayo enkya addayo luli. Ntambudde bwe ntyo. Ebbaluwa ezo zonna nzirina z'abaani okutuusa bwe nawandiikira omukulembeze w'eggwanga, President of the Nation, kubanga nawandiikira CID Director, nempandiikira Member of Prime Minister Mama Nabbanja, nempandiikira Minister of Lands, nempandiikira IGP bambi yannyamba, nansindikira omusajja bamuyita Mugumya, something that simanyi ddaala kiri aliko, naye yalwana nnyo olutalo lw'amaanyi. Nempandiikira ono nga sinawandiikira President, nempandiikira Speaker of Parliament. Nasangawo bambi awo ku reception, nasengawo akavubuka akatumbu bakayita Ayubu, ne kanfaako nnyo bambi akavubuka. Ayubu kana Olanya kyalabiriranga. Basa mwana oyo mwana wa late Olanya. Ayubu webale mwana gwe yannyamba nnyo, n'antuuse wa Speaker of Parliament owekitiibwa Among, n'anzizaayo mu lands mu anti-corruption unit, n'engenda wa anti-corruption unit n'ensindika mu offices z'ebyettaka mu State House awo ku Buganda Road. Yes, awo ndowooza Buganda Road awo Wandegeya. Nenfuluma mu mawulire mu mpapula nga bwe nkunyonyodde nga nyambibwako bannamawulire. Ebintu bitambudde nnyo. Kati nsembayo nga byonna bigaanye okukola oba kufuna obuyambi kwe kuwandiikira President w'eggwanga ow'ekitiibwa His Excellency President w'eggwanga jjajja waffe President Yoweri Museveni. Mmanya ntya President n'ampa looya we ali ku Akero House. Looya we yakuba amasimu nga mpulira, n'akubira RDC n'akubira DPC nga mpulira ng'ayogera nabo. Kati obwenkanya ne butandika okujja, naye ng'amawulire gano gakubye nnyo. Kati bwe ntyo taata Mama Obodo n'asindika fayiro n'agizaayo wa regional DPP
naye n'agisindika neddayo ne bagisanctioninga. Naye wandibadde obuuza ne bagisanctioninga ddi? Mwaka guno January ne bagisanctioninga. Ne bankubira essimu ne bangamba nti ebadde esanctioningiddwa e Wakiso naye bagisindise e Kawempe olw'okuba nti omusajja ono anyoomoola nnyo Wakiso. Ne bagisindika Kawempe. Kawempe regional OCCID n'agiwandiikamu, IO eyali musango ogwo n'agiwandiikamu, RPC n'agiwandiikamu, ne bagizaayo wansi Wakiso n'egenda straight mu kooti ewa magistrate gw'olabye eyagistampinzeeko. Kati n'entandika okulaba obwenkanya nabufunye ejjo. Obwenkanya mbufuna ntya? Kubanga jjukira omusajja ono abadde talina we yali alabiseeko, nga buli watuuka abakangakanga abatiisatiisa. Ate kapiteni mulamba ayina ekiwago nno omunene. Bangambye bw'atambula eno n'eno weyina ngali amudi. Kaakati ennaku z'omwezi nga 31 olunaku olwabadde olwajjo, olunaku olwokutaano, ennaku z'omwezi 31 January 2025 nenfuna obwenkanya ne bamukuba ekipapula kino ne bamusamoninga alabike mu kooti ku nsonga za assault oba birala biki ebyo oluzungu lukambwe nnyo lw'abalamuzi, ku criminal summons. So wano wendi taata era wongambye nongamba waaye neŋŋamba kanyanguwe ngakuwe olwaleero ndi masanyu meerere era nzize kukoola bannyinaze ne baganda bange mwena bambeereddewo, bannamawulire mwenna mwebale nnyo byonna bye mukoze. Nzize bakoola eggwanga lyonna, n'abo abatulabira ku mikutu gyonna nzize bakoola nti ennaku z'omwezi nga 5, omwezi guno ogwokubiri gwe tuyingidde 2025, lujja kuba lunaku lwakusatu. Wandiika ekipande kyo, baako wandika ne wandika ku lulagala, jangu tufune obwenkanya, kubanga bwe nfuna obwenkanya naawe nkyogenda kufuna obwenkanya. Ekiri eyo wansi kirala nnyo. Oluusi banaatyamu ne bagamba nti kakati ku nsonga eno obwenkanya bubeewo. Olwebanisa kubuuza akantu katono. Ye taata. Olwo bakabona banno bakibishopu bakoze batya tebavayo kulwanirira? Ntwala omukisa guno bantuukirira okunsaasira, naye nga ekigendererwa kyabwe bo baleeta nti nve mu mawulire. Kubanga jjukira okufuna obwenkanya nabo bandabe bammanye, bandabira mu mawulire ne baŋŋamba kakati munange leka ensonga zino omutonzi azikwate bulungi, va mu mawulire. Kati bagala bambanyi nti amawulire kigakoledde mu Saabanenya, kubanga Saabanenya abantu abasinga abatulaba ensi yonna, bannyinaze baganda bange yonna gye muwangaalira, mutusonyiwe ekigambo kino, we are not informed. Ekagambo bakogera batya mu Luganda? Tetumanya ensonga z'amawulire zino. Omumwa guno gwe tukozesa nga tukuba enduulu tegutuuka wala, naye emikutu gino egy'amawulire gitambula nnyo. N'owekabale kati agenda tulaba, n'ali e Dubai agenda tulaba. Nsonyiwaako, waliwo omukyala ali Boston, sinali simumanyi, yalaba amawulire ku mukutu gwa Kwezi Media, bambi n'annoonya ennamba yange, nankubira n'ansaasira. Bye yansaasiza tizijja bikugamba, naye yansaasira. Omukyalo oyo bambi sijja mwatuuza amannya olw'embeera y'eggwanga, naye singa ebintu bino tebyagenda ku mawulire, kati bano bakabona bannange banaddiini bonna, waliwo bambi waliwo sheehi yantuukirira nanzizaamu amaanyi naŋŋamba nti naye alina embeera gye yali ayitamu era amawulire ge gaamutaasa. Naŋŋamba yongeza amawulire ago, bwe wanga ofunye omukisa osobola okufuna obwenkanya. Mukama mulungi, amawulire ne gatukolera, bansaasira, sirina gwe ngenda kugamba. Atajja kiseera ekyo oyinza okusiŋŋana yali bize. Yes. Okay, era nga tunaatera okumaliriza, olowooza nga kinoomu nti oyo omusajja oyo entuluga gye bakutulugunyaamu, bakukubye, babarepinze, bakuyuzayuzizza, tetumanyi ebyaddirirako, nga afa ki naawe? Okay. Kati ngenda kudzayo katono nnyo emabega. Abantu bano
bayite ba bloka bakayungirizi b'amataka oba ababbi b'amataka kyebakola batuukiririza security ne babasomeramu ng'engombo bwegamba ne babaliiramu aha kugembadde ensuubira ne babaliiramu nti wali twafunyeewo ekitaka abantu abaliko si be baali awo singa tukola bwe tuti kisoboka singa tukola bwe tuti tujja kuwayo yika 5 gwe tujja kuwayo yika 2 kati bano abantu olw'okuba bamanyiira ebintu ebyo byafuntula ne beesuulirayo bano ne batulugunya abantu ne beesuulirayo abantu ne banyigirizibwa ebintu ebyabwe ne biwambibwa ne bitwalibwa kati n'ekyaffe bwe kityo bwe kyali kubanga nga tumaze okutuuka mu bwenkanya famire eyalina nyini ttaka eryo evuddeyo ewaabye basaddeko zi injections ne tutandika okumanya ani yalya ani ataalya ng'abantu sebo baali babasuubiza buli muntu ekifi oba omutemwa gwe tugenda kuwa kino bwe kiyitamu tugenda kuwa kino weewaawo kakati bwe ntyo bwe nkugamba ffe twatemebwanga ne tukubibwanga nga DPC adeployinze ne operations officer nga badeployinze 99 kweri singa ofunye omukisa nja kubikuwa ebifaananyi ebyo nga DPC waali ne 99 weeri ne pikipiki weziri nga n'abaweka mundu we bali balina n'emiggo yes mbirina mu bujjuvu mu bujulizi mbirina byonna nnyo so ensonga bwetyo bwebeera abakuumaddembe balimbibwa ne babakozesa ensobi so bwekityo bwe kyali naffe bwe batusumbuwa naye neebaza katonda omulamu abooluganda mu kristo ayayayaya bulwenda bakapapula kano ndaba obujulizi ndaba katonda okubanga nzaani okubanga kumpi mbadde ninga alwanagana ne gavumenti ennamba buli wootuuka nga bakugamba ani nti diso oyo diso oyo aleka naawe oyo diso oyo so bwe kityo bwe kibadde nga mu kutulugunyizibwa n'okuwambibwa nti n'akatuuka ku buwanguzi era byonna bibaddewo abangi bakyali mu makomera tebanaba kubataasa mu mbeera eyo bwe mwendala olowooza gwe kityo kivudde ku ki obuwanguzi obuno buvuddewa obuwanguzi bwange katonda yannyamba buyambi sirina maanyi sirina sente sirina naye katonda yabadde mwene ensonga sigenda kulimba era nze awe ŋŋambira nti reverand oba kabona ayatulugunyizibwa bannabya obutebenkevu abakuumaddembe naye nga tebisa bakuumiddembe yatulugunyizibwa abasirikale yakubibwa yakolebwa buli kimu paka twa nextent okutuuka okufa naye katonda yazza bibye naye kati olwaleero ekimutulugunya bagala kumubbako ttaka lyesava ennyumba yamenyebwa ensolo bazitta emmere bagyonoona wane wakiso mende wano wakiso mende baka so n'olwensonga eyo awe ŋŋambira bannange bannayuganda tuyiga okweberera mu nsonga zino b'endala budde tetwalifudde oba oli reverand oba oli biki muleme okutya okuswala nti bannawatya mu kamera ekyo tekijja kukola makulu ekikola makulu omuntu oyambiddwa otya gwaffe gwakulaba yamba munno asobole okubaawo ate mu social media tuvaayo tubikola kuba nti we need to help the world tulina okuyambagana oli ayambibwe noona asobole okuyambibwa abasirikale mufaaki n'abannaddiini n'otuuka n'okutta ensolo ze n'otuuka mu rapping section n'otuuka n'okutematema security system ya Uganda mwabaaki naye nga weewaawo olunaku olwajjo ekiwandiiko kyafulumye nti omusajja oyo asobola okukwatibwa neebuuza bulijjo balinze eki era mukyo olunaku olwajjo kabadde kasattiro ekiwandiiko kino bwe kyafulumye yazze n'ayagala okukozesa obuyinza buli bw'adde akozesa nga bulijjo ne yeetala ku kooti ensonga zino zisalibwemu naye baaba taata omulungi omulamuzi yagaanye n'agamba njagala reverand afune obwenkanya era bwe ntyo nenfuna omukisa gwe siyinza kugamba nti nafunye ekipapula kino nange nenkiweebwako criminal case number 66/2025 on my case CRB number
Wakiso CRB 535 of 2024. So mucho muganda wange taata kamalirize nga nkowoola abantu kankoole nenga tabakoola sooka owe advice ne bakabona banno nso tugamba bave mu makamera balina okuzettanira kuba either ziyinza okwambusa oba ziyinza okukola ki okuggira wansi ate ng'omaliriza era njagala nnyo nti nyuma y'oli omunyankole many could have to gamba lunyankole in nyankole so the banyankole can also understand what you're talking about just in 2 minutes then you see nsoka mutesitesa angambye nti njogere ku nsonga ya bakabona naye nga si bakabona bokka n'abantu abasigadde mwenna bannange omulembe gwe tugenze tutuukamu guli advanced guli ogwa ordinary gwogenze guvaako ebintu ebitulumbaganya tebikyali ordinary ebintu ebitulumba tebikyali loko ebintu ebitulumba bili advanced abaana balina amagezi mangi ennaku zino ebintu bye bakozesa n'obubbi obw'ennaku zino bulalamuko kubanga omuntu asobola n'okukubbira ku akawunti yo nga tonaba gwe kujjayo sente n'azijjayo so mbadde nteesa si mu bubi tibwofuna okunyigirizibwa kwonna nga olaba nti social media esobola okukutaasa wenyigiremu noonya abantu abasobola okutuusa ku ba social media nze mukama yanyamba mikwano gyange nga bwe mbanyonyodde kwezi Robinson bwe yalaba ensasage ezantuukako nannoonyako nanyamba naawe osobola okufuna omuntu omulala kati noono wuuno muganda wange antuuseeko so nze ŋŋamba nti mu nsonga eno temutya kamera banange mujjeyo kasita oba n'obujulizi nga si bulimba kubanga obulimba mu kamera kibi njagala ojje mu kamera ogende okunyonyola abantu nga kituufu ng'olina n'obujulizi nti amazima gennyini nakolebwako bwe nti omukyala eyarepingibwa mwannyinaffe yajjako mu kamera wano ne bamubikka omutwe naye n'ayogera ensonga ye era Katonda yazza bibye omukyala oyo bambi abaali bamurepinga baakwatibwa naye baŋŋambye bwe baaweebwa bondi n'olwekyo nabyo tujja bitunuulira engeri gye binaabanga bitambula bwe bitatambule bulungi era nga tuddamu twekubira enduulu nsembyayo na omutesitesi kansabye angambye nti waliwo abali eyo nga olulimi Oluganda tebaluwulira bulungi nti nandi batumiddeko mu lulimi olw'enemmanga olw'ewaka naye navaayo dda bimu we naasobya bajja kunsonyiwa abiiseemwe banyanyazi bakulu banje bataata n'abalamusi mu izina lya Kristo Yesu mukama wiitu amazina ganje ninye Reverend Michael Beinomugisha bayinja obakweta kabona nimbasyaho okulamusya mwena himuri abanyantungamu abanyambarra abanyabushenya abanyarukunjiri sinjiro abakiruhura kikatsi nyabushozi n'ahandi hoona abamubende kakomiro hoona himuri abantu banje abantu banywani banje nimbasyaho okubalamusya nijo mu kamera anshonga za diso owa Wakiso owanterire itaka lyanje era naguzire ne sente bakwenda kulintwaraho nkaterwa na bankora kubi neizoberi omugongo gwanje kagira crack oba gukashisikara amagufa ndya akujanjabwa so nijo mu kamera okubamanyisa nti hanga nkorire cyo kutangaza Yesu asimwe omujuni nkorire cyo kutangaza mbwenu izoba lya nyumwazyo rwa mukaaga ebiro 31 okukubanza 2025 bashohuize ekihandiko ekya criminal summons nga barikweta omushaija ogwo owantire wa nkozire kubi amazina ge ali ahidara lya captain omumahe Ivan asasira bwende bamweta ngwaije mu koti ebiro 5 byokwa kabiri 2025 ndoza kwa ryo runako rwa kashatu ninshaba uri kikwataho
owandebo mu kamera munyanyazi mwine tata omurungi bamba wishemwe nitwe turyeyo bantu mwe ababuruzi benjiri bakabona mwena himuri murjeyo batwesere nyencha arwakashatu ebiro bitano mbwenu shayi shatu ezakasheshe ninshaba mushikiwe mwana we yuru kubasa wo ina ukhandika handika obo handika rere obo handike omungaro obo handika chipapura rigayo nitwe tufune obwenkanya nabwetabata omurunyankore nobwenkanya tufune justice nitwe tukamanya niwo kwayi bakubene baza kuteganisa nyensi y'omuntu nabasa kutina areme okukora kubi bwenu bishemu tinyine bingi kamba siburraho abanyambarra banje serikale amazina je Captain Ivan Asasira bwende diso current arho korra chimwe arkorra wakiso nka diso district internal security officer abokore byo kwerinda munda mu government idara ya district so akanterra ekibanja cyanje ekibabe banyibaho story mpango tigusha kujigaraka munongo muri yankore episode A yes episode 2 tuzakwiza ego kare mukama bampero mugisha kanzireyo mu Ruganda ngankowola nkowola baganda bange mwena abasumba bato bange batabani wona we muri orunaku rugenda kubera runaku rwa kusatu mbakowola mwena mazima bwe kiba kisoboka teka wobu wagizibona tufuna obwenkanya koti yanakuzo mwezi nga 5 runaku rwa kusatu 225 wakiso ku koti batu yise kusawa 3 zenyini tambula tufuna obwenkanya nga mutambulire bitalimu n'obwenkanya buno leka tu tekemu amaanyi tufuna obwenkanya mukama agenda kubakola bulungi mukama abawo omukisa nsigadde nga yenze Reverend Michael beino mugisha banji bwe muyita Reverend Kabona mukama abawo omukisa so Reverend twanza tuyanzege kale tata era anytime yabadde episode 1 yes episode 2 tujja kugira banga mazo kuva eri mu court era nkusaba tutekemu amaanyi ne bano bagambe nabe emikutu emirala gyonna tufune obwenkanya buno obwenkanya ndudde okulaba obwenkanya ng'obwange buno bw'amaanyi kubanga fayiro yo yatagala. God bless you sir. God bless you. Amen. Amen. Abagala okulaba owereza mu church yawo aha tuli bakka sikunyonyodde tufuna omukisa nti bye baali bayonoona bye baali baamenya mukama atuwa omukisa omulamuzi owa high court yagenda direct natuka ku kitundu natuwa omukisa tiffe bennyini abaali ku kibanja okwo tuddewo tukolerewo emirimu gyaffe sebo twazeemu ekanisa n'ebyonna bye bayonoona tuli mu kuzimba tusangibwa bakka ekyalo ye Kongo gye kati gwe ayagala okutusiŋŋaana oba ayagala okumanya ku 14 okyamira ku mayiro 14 ng'ova Kampala. Church of Uganda. It is a life changing ministry. Okay. Yes. Olaba otuka ku 14 waliwo ekigwa kya traffic awo oyambukira mpaka mu town ku kigwa kya Befumbe baka mu town gwe ne bogamba nti ngenda wakabona awo kanisa yazeewo tugenda lero okutendereza tugenda kunyumirwa katate n'obwenkanya bulala bubuno buzze mukama bawo omukisa Reverend Michael beino mugisha kabona amen. Sigadde ngomweza wamwe Hewa Rogers Flashlight on television omukama kulwe chenetendo abatukumire eno badde episode 8 tugenda